ndoose nga neegatta ne girlfriend wange kyokka jjo naloota nga neegatta n'omuntu gwe simanyi oba neegatta n'emizimu oba kinneetaagisa okwenenya nyonoonye mu maaso ga Katonda. Wali olooseeko nga weegatta n'omuntu gw'otamanyi oba ne girlfriend wo oba ne boyfriend wo, kitegeeza ki? Era ebirooto bwe bityo biva ku ki? Bivaawa? Biva eri sitaani oba biva eri Katonda? Era bw'obeera ng'okiroose osaana okwenenya? Bye bibuuzo bye tugenda okuddamu olwaleero. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry, kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka osubscribinga ku YouTube channel yaffe Kona Kada. Wajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, Olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga oyina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddewo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba y'emu. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa. Awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Kati bw'obanga oyagalayo naye beera ng'okozesa WhatsApp namba yaffe y'emu, tubeere nga tunyumyamu. Leero nze okwogera ku birooto ng'oloose weegasse n'omuntu, kitegeeza ki? Obeera weegasse n'emizimu era kikwetaagisa okwenenya. Ye sitaani akozesa atya ebirooto bwe bityo okutwala mu kibi? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Kantandike n'ekibuuzo ekisooka. Ebirooto eby'okwegatta biva ku ki? Naye kansookere ku birooto byonna. Kansookere ku side ya science. Bo balowooza nti munda muffe mubiri mulimu obusimu bwe bayita bu sexual hormones. Kati butambula ekiro ne bugenda ku bwongo ne buzimba story ey'okwegatta. Kibeera nnyo common oba kirabika nnyo mu baana ab'emyaka 14 paka nga ku myaka 20 awo. So nga ate bantu abamu kibeerawo obulamu bwo bwonna n'oba ng'ofuna ebirooto ebyo oba nga hormones ezo zigenda nnyo ku bwongo n'ofuna stories ezo. Eyo side ya science. Kati ku side ya Bayibuli ebirooto byogerwako emirundi 3. Omulundi ogusooka biva mu bintu by'olabye, by'olowoozezzaako, by'otambuliddemu olunaku. Omubuulizi essula ey'okutaano onnyo olwokusatu. Kubanga ekirooto kijjira wamu n'olufulube lw'emirimu, ebintu by'okoze mu lunaku oba bye wali okozeeko bisobola okukomawo ekiro ng'ebirooto. Okugeza oyina boyfriend wo bye mulowoozaako byakwegatta, omwagala akwagala. Kati hormones ezo zigenda ku bwongo ne zizimba stories. Kati bw'oloota nga weegasse n'omuntu gwe wali weegasseeko naye oba gw'oyinako feeling oba gwe wali weegombyeko, ekyo si kipya. Bayibuli etugambye mu nfulube y'ebirowoozo, mu bintu bye tukola, obwongo mwe buzimba story ne kifuuka ekirooto. Tekiba kipya. Tokitwala nti Katonda ngambye, malayika wa Mukama yankyalidde, Mukama ndaga kino oba sitaani yakindeetedde. Bayibuli ekugambye mu nfulube y'ebirowoozo, mu bintu bye tukola, bye tutambuliramu, mwe muva ebirooto. Ekyokubiri, Katonda asobola okukozesa ekirooto okwogera naawe, naye tekitegeeza nti buli kirooto kyonna Katonda abeera ayogedde. Ebikolwa by'Abatume essula ey'okubiri onnyo 17. Olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda, ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna, batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Ekitegeeza Katonda asobola okukozesa ekirooto okwogera naawe, nga Katonda bw'asobola okukozesa omwana omuto najja n'akubuulira ekigambo ne weewuunya. Kati kitegeeza nti omwana omutono buli w'obeera omulabyeko Katonda abeera ayogedde. Asobola okukozesa omusumba n'ayogera ku mbeera gy'oyitamu, naye tekitegeeza nti omusumba oyo
yayogera eri obulamu bwo. Asobola okukozesa Facebook naye tekitegeeza nti buli kyonna ky'osanga ku Facebook Katonda abeera ayogedde. Kati oyinza okumbuuza kati njawula ntya ekirooto ekivudde eri Katonda n'ekivudde eri ebirowoozo byange oba eri Sitaani? Ab'Ebbulaniya essula esooka olussooka n'olwokubiri. Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi, mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogerera naffe mu Mwana. Bayibuli etugambye edda mu ndagaano enkadde ng'ebyawandiikibwa tebinnaba kubaawo, Katonda yayogeranga n'abantu mu ngeri nnyingi, ng'ayinza okuleeta omukono ne guwandiika ku kisenge, endogoyi n'eyogera, eddoboozi ne libaluka okuva waggulu mu bbanga. Naye kati ku mulembe guno ogusembyeyo ayogedde naffe okuyita mu Mwana we ye Yesu Kristo. Kati Yesu Kristo ky'abeera agambye ky'obeeranga okola. Togobereranga kirooto kigamba kwenda ng'ate Yesu Kristo agamba toyendanga. Oyinza okumbuuza ekigambo kya Yesu Kristo nkijjawa? Mu byawandiikibwa. Kati kakibeere kirooto, kakubeere kwolesebwa, kabubeere bunnabbi, kabeere nga musajja wa Katonda yagambye, kasita kyawukana n'ekigambo kya Katonda tokitwalanga. Ne Bayibuli etugamba mu Bagalatiya essula esooka 8, omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'abuulira enjiri endala yonna eyawukana n'ekigambo kya Katonda, kabeere malayika, kakubeere kwolesebwa, mumukolimirenga, tokitwalanga. Agamba okwawukana ne bbaawo oba okwawukana ne mukazi wo oba okuwasa abakazi ababiri, mukolimire. Ekyokusatu, kino kye kisinga obukulu. Ekibi si kwe kuloota, naye okutuukiriza by'oloose kye kibi. Sitaani asobola okukozesa ekirooto okutwala mu kukemebwa kasita oba ng'okkiririza nnyo mbirooto. Yakobo essula ey'okuna 17, kale amanya okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Kasita otegeera nti kino kibi n'okikola obeera oyonoonye. Naye ate ekirooto tewabeerawo kusalawo, kijja buzzi. Obeera tonnaba kwonoona kubanga obeera tokoze kusalawo. Kasita omanya nti okubba kibi n'okikola obeera oyonoonye. Katonda yagamba toyendanga n'ogenda n'oyenda, awo kibeera kibi. Kati Sitaani kyakola, amanyi obunafu bwaffe, amanyi gwa waayinza okukubira tageti. Kyakola ng'akuleetera ekirooto ekyokwaka oba ng'ogoba mukazi wo. Kati bw'okeera ku makya ng'otandika okkifumiitirizaamu, ng'ofuna okwaka, ng'okyawa mukazi wo, ng'okyawa bbaawo, ng'okola enteekateeka ez'okunoba. Kati abeera akozesezza ekirooto okutwala mu kukemebwa. Ekirooto si nsonga. Sitaani asobola okukikozesa, Katonda asobola okukikozesa, kisobola okuva mu birowoozo byo. Naye ky'okola ng'omaze okuloota kye kisinga okuba ekikulu. Okoze Katonda ky'ayagala, oba ogoberedde ekkubo lya Sitaani oba ogoberedde mubiri gwo. Kasita oyaka ng'ovudde mu kirooto ate obeera oyonoonye. Okubyewala, ekisooka kulembezanga kigambo kya Katonda mu kifo ky'okukulembeza ebirooto. Ekyokubiri, wenyigire mu kuweereza Katonda ebintu by'olaba by'oyingiza bibeerenga bya bwa Katonda, kubanga waliwo enjogera egamba nti garbage in, garbage out. By'oyingiza by'ofulumya, by'okuumirako amaaso. Bw'okuumira amaaso go ku pornography oba mu kwegomba oba mu kwaka, by'ebirooto by'ojja okufuna. Emisana olwanagane n'okwaka. Kati weegendereza ebintu by'oyingiza, emikwano gy'oli nagyo, ebigambo by'owulira, ebigambo by'ofulumya, kubanga emikisa mingi nnyo okukomawo ekiro nga weebase ate enkeera olwanagane n'okwaka. Ekibuuzo ekyokubiri ate era nga kye kisembayo, kisoboka omuntu eyakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we ddala okubeera ne Setaani munda mu ye, oba emizimu ne gijjanga nga gimukozesa, oba ng'alina spiritual husbands? Ansa eri nti nedda, kubanga Yesu Kristo teyeegatta na kizikiza. Abakolinso ekisooka essula ey'omukaaga 19, oba temumanyi nga omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe muyina eyava eri Katonda? Tokimanyi nti omubiri gwo yeekaalu ya Katonda? Kati kubamu akafaananyi, oli yeekaalu ya Katonda,
omuzimu gujja ekiro ne gukozesa yeekaalu ya Katonda, emisana n'obeera yeekaalu ya Mukama, ekiro ng'oli yeekaalu ya Sitaani? Tekisoboka. N'Abakolinso ekyokubiri essula ey'omukaaga olunyiriri lwa 16. Era yeekaalu ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi? Kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu, nga Katonda bwe yayogera nti n'abeeranga mu bo era n'atambuliranga mu bo, nange n'abeeranga Katonda waabwe, nabo banaabeeranga bantu bange. Katonda bw'abeera ng'agambye nti anaabeeranga mu ffe, kati Sitaani ayinza okujja n'akozesa ekintu kya Katonda? Nsuubira nti tekisoboka. Ngezezzaako okutankuula ebyawandiikibwa nnoonyeeyoko omulokole oba omuntu eyateeka okukkiriza kwe mu Katonda, oba mu ndagaano nkadde oba mu ndagaano empya, nga yayina spiritual husband oba nga yayina omwami ow'omwoyo ng'ajja ekiro n'amukozesa. Sinnaba mulaba naye osobola omunteekerako wansi mu comment section olunyiriri essuula nyongere okwetegereza. So ng'ate nzikiriza nti omuntu atateekanga kukkiriza kwe mu Yesu Kristo oba eyakkiriza ebintu nga tabitegeera asobola okukozesebwa Setaani. Emyoyo gisobola omulumba kubanga Setaani ayina enkwe nnyingi, ayina amaanyi mangi, naye tasobola muntu yateeka kukkiriza kwe mu Yesu Kristo. Endowooza y'eri ki ku spiritual husband? Njagala nnyo owulira endowooza yo. Nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddamu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.